Omugole wa Pastor Bugembe Frolence Nampijja Biibiino byongedde okulanda mbaniza ku Fad TV uji ina kusaba osubscribing ebintu bya mikolo bintu bya abagole kuga bintu bya bagalana ina kusaba bitambule nnyo ku Instagram zibadde sawa nga biri ezokumacha lunaku lwali waliko mukolo gwa Instagram batanse okusasanya mawulire ku mukolo gwa Instagram batanse okusasanya mawulire akwatagana ku mukyala wa Pastor Bugembe ninga bagamba Frolence Nampijja mwana wa romantic instrument abana ku Instagram bote balwa bagambye nti Pastor Bugembe waba yabulwa omukyala gwawasa ng'omukyala kyamubuze bo bamuwadde example ya Frolence Nampijja bamugambye Frolence Nampijja naye muteese omufule mukyalawo bana abaana bo bannaye bebaagala okusalira bwate buli muntu ani gwalina okwagala simanyi naye nga kale bambi bakitaddewo bo bano babeeko ekyokusalawo naddala gundi Pastor Bugembe babo bagambye tebakikoze embubi abo ku Instagram social media inroads abo ku Instagram batanse okusasanya ekifaananyi ekya Frolence Nampijja nga bagamba ono ye yandisaanye okubeera omugole wa Pastor Bugembe n'abaana ku social media bannaye emikolo gifuuse emikolo twali kujadana n'abatanzi ate kati bayingizaawo ja Pastor Bugembe na Frolence Nampijja bannange binagwerawa bino abaana bo bagamba nti Pastor Bugembe omukyala akyabuze Pastor Bugembe bw'aba akubuze katuko Frolence Nampijja ate bano bagambye nti bakyalina lisiti y'abantu abala bangi basokedde ku Nampijja bagambye bakyalina abala bangi abawerako ko abeetaaga okubeera bakyala baani ba Pastor Bugembe bonga bo baagala kumuwaako ku example balabe kikyanaasalawo kuba omukyala abikange yamubuze bagambye bo bakooye okulinda omugole buli ssaawa mugole muleeta juke mabegakaawo byabadde bizzeemu okutambulatambula by'embaga ya Pastor Bugembe nga bitambula kwegamba nebitweninga abasinga ne balowooza nti kiri true abasinga ne balowooza nti kituufu Pastor Bugembe agenda kukola embaga aye Pastor Bugembe n'avaayo n'agamba embaga isaawe nejja kubejja n'esi biseera bino abaana ne bagamba ye ne Pastor Bugembe kiki era abasinga kyabadisappointinze era kyabakanzi era Pastor Bugembe yagambye nti bannaaye kyenjogedde nkiwa kijja bakusa era tikijja bayisa bulungi mwena naye nga kwe kusalawo kwenkuzinzi embaga sinnatuusa kukola mbaga abaana abadde baali bakyamuse ku social media nga bagamba abaana e Pastor Bugembe akikoze leero agenda kutukubako omukyala agenda kutukubako omugole ne maama yabakuba enkikwe n'abagamba omukyala siwaakaakati kati rero ku Instagram batanse kutambuza bifaananyi bya Frolence Nampijja nga bagamba ono emugole wa Pastor Bugembe gwateekeddwa okuwasa ffe tumuleetedde abakyala balungi omukyala amusaana ye mukyala asaana okubeera pastor manyanga mukyalani mukyala Pastor Frolence Nampijja kuba kiwala kirungi kinyirira empisa kirina kyakuzibwa figa kyekyo sikini erikiriya ali kunakyo kugamba bagambye buli kimu kirikiriya ku Frolence Nampijja era Pastor Bugembe waba anoonya omukyala w'okuwasa Frolence Nampijja tamusuula ebbali y'omu gwaba atandikirako kwabo bw'aba anoonya asooka atandike ku Frolence Nampijja waba akkiriza ekituba kikwasaganye bw'aba agaanye bagenda kuba bafulumya ekifaananyi kirala bagenda kufulumya ekifaananyi kirala wali ku Instagram eky'omukyala mulala gwe balondedde ani Pastor Bugembe bano bagambye buli mukyala gwe bajja okufulumya bajja kufa okulaba nga bamukozeko lisaaki nga talina musajja kati se neebuuza bategedde batya nti Frolence Nampijja talina musajja bategedde batya nti oba alinayoko boyfriend we yebbali simanyi oba bakitegedde batya naye nga bo bagambye buli mukyala gwe bajja okuteekanga ku Instagram nga bagamba Pastor Bugembe okulondako gwayagala naye abaana bali ku social media inroads bannange simanyi nakumanya nze abantu abasajja bakola social media naye nga bakola social media naye kuli abaana oba lugezigezi oba kiki naye nga bo bagaye bakooye Pastor Bugembe okubalimbanga embaga omugole buli ssaawa mugole naye nga Pastor Bugembe bamugambye bajja kumuwanga omukyala buli kadde bajja kuteekanga ekifaananyi ku
Instagram nga bamugamba omukyala w'okulondako. Buli mukyala gwajja otekawo jjaffe okola nga bamukubizeeko research ng'ali single. Era bagambye Frolence Nampijja bagenze kumuteekayo nga bamukozeeko research ng'ali single kuba tebamanyi bbaawe. Bo tebalabanga ku bbaawe. Era bo bagambye Frolence Nampijja bamanyi ng'omuntu ali single atali mufumbo. Era bano bamu ku balina okukola ki? Okubanga Pastor Bugembe alondako, Pastor Bugembe ng'alondako ku social media wali. Kiri ku Instagram naye ennaku zino baba kuli abaana. Eringa Facebook. Baba. Mugole wa Pastor Bugembe munsonyi ogamba Pastor Bugingo. Si Pastor Bugingo, Pastor Bugembe. Omugole wa Pastor Bugembe akutte wansi ne waggulu. Frolence Nampijja gwe mwagaliza. Mugaye munaye mweyagale Pastor Bugembe ove ku lujja. Abasinga bagaye Pastor Bugembe ali ku lujja nini? Ako sikamanyiro kennyini. Kuba abasinga bakomentinze ku kifaananyi kino nga kiteekebbwayo ekya Frolence Nampijja nga bataddeko title kungulu nti omugole wa Pastor Bugembe omupya. Omugole wa Pastor Bugembe omupya. Nga ye title gye bataddeko. Nga ye title gye bakozesa ku post eyo bakitambuza nnyo ku Instagram gyesookedde nedda ku Twitter kwegamba ebunyi social media platforms ezirwako zonna nga bagamba nti Pastor Bugembe oyo mukyala gwa basookerako kubanga akola ki? Afuula omukyala kale y'omu ku bakyala babasookerako kubanga alondako kwabo abakyala banaawasa. Ye Frolence Nampijja omuzanyi wa Romantic Entertainment. Padi TV ujina kusaba subscribing. Bitambula nnyo ali ku Instagram byakabanga sigwanvu nnyo. Post bagitadde nga bagamba Pastor Bugembe omukyala gwa balonda ku bakyala babawasa. Frolence Nampijja y'omu kwabo baba alonda kubanga ali single and searching. Mwelaba.